Mu lukuŋŋaana lw'ekiwayi kya FDC eky'e Katongo lwaliwo nga 21 omwezi ogwokubiri omwaka guno kyasalibwawo bano batalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwebuuza ku bammemba engeri y'okweyongerayo mu maaso. Okwebuuza kwesigamizibwa ku nsonga nnya omuli ekyokuddukira mu kkooti okumalawo okusika omugwana b'ekiwayi ky'e Najjanankumbi, okwegatta ku bibiina ebirala, okutandikawo ekisinde, mpozi n'okutondawo ekibiina ekijja. Abakkiriziganya n'okukola ekibiina ekirala emikono waggulu. Ssaabawandiisi w'ekiwayi kino Harold Kaija agamba nti mu nkuŋŋaana ez'okwebuuza ze baakabaamu bammemba bawagidde ekyokutondawo ekibiina ekijja. Endowooza ey'ebyo ebitundu ebisinga ebadde nti nga baagala ekibiina kipya. Olukuŋŋaana lw'e Kasese lwokka lwe lwavaamu endowooza ey'enjawulo. Ab'e Kasese nga bagamba nti okusooka tugende tuddemu tutebagane n'abasajja bali abawamba Najjanankumbi. Bwe twalemedde okutabagana nabo ensonga ey'okubiri tugende tubaggyeko ekibiina. Tubuuza Kaija obanga bino byonna tebyakolebwa kutuukiriza mukolo nga bo kye baagala baakisalawo dda. Politics ng'oli mukulembeze bw'ogamba mbu abantu obasalirewo ojja kwesanga tebakugoberera. Kati kyolaba tubatambulamu bye baba tugamba ekyokukola tukolenga ekintu kyabwe tulabye abakikoze ne bafiira ku stage ya wansi. Ono asambazze n'ebyogerwa nti ebyokwebuuza bigendereddwamu kugulira ababaka ba FDC abali mu kiwayi kino obudde okumalako ekisanja kino nga tebataataaganyiziddwa. They could be supporters but not members. You have seen independents attend NRM meetings but they are not NRM. So at the time when they are supposed to officially cross, they come and pick their membership. Kyokka ebinava mu kwebuuza byakwongera okukakasibwa mutabameruka bano gwe bategese omwezi ogujja. Kaija mukakafu nti bajja kuba n'obudde obumala okukunga obuwagizi mu balonzi okwetegekera akalulu akajja singa kisalibwawo batondewo ekibiina ekijja. Kinajjukirwa nti ng'ebula emyaka 2 gyokka akalulu ka 2021 katuuke, ekibiina ki Alliance for National Transformation kyatondebwawo abantu abaali tebakkiriza mu byali bigenda mu maaso mu FDC abaali bakulemberwa Mugisha Muntu. N'ekibiina ki National Unity Platform kati ekisinza ababaka ku ludda oluvuganya mu Parliament nakyo kyatondebwawo ng'ebula myezi bwezi akalulu ka 2021 katuuke nga mu kiseera ekyo kyayitibwanga National Unity and Reconciliation Development Party.